Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya na dobozi nze Ibrahim Mukasa. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Akadde kano negatiddwako abakungu abaami abovunanyizibwa mu biti ebyenjawulo era nga okusinkana kwaffe okw'olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira of course gye bayise the Kickstarter event egenda okubeera mu US nga etunuulira real estate development and management nga bwenzize mbanyonyola of course a business oba industry ya real estate mu ggwanga Uganda ekula bukuzi naye nga abagitegeera ate bapiikinze nnyo bagitegedde nnyo so abawangalira Kampala n'abawangalira mu diaspora bwe basisinkana great things will always happen e Kampala wano mu ggwanga Uganda so negatiddwako muganda wange Bobby Roberts nenegatibwako ne Hajji Yassini Bakaluba Sekimwanyi Hajji nkwanirizako ku show buli tusingala nawe byokwogerako biba bingi nnyo tusalako busazi naye nsaba leero bibeere bitono olw'obudde abantu bamanyi okukubira simu I want this Hajji of houses real estate Hajji this one of construction sirina birowoozo gye bigenda walala ntegererawo ndi Hajji Bakaluba n'abantu bansaaga mu kibuga omwo Hajji the real estate guy nesaba nafuuka celebrity wa Kampala mashallah so tuyina muganda Bobby Roberts Bobby ava mu real estate concept real estate babesinga mu Uganda ne mu America era nga bano bazze okugezaako okuttaanya ensonga y'okukulaakulanya that is okugula ettaka okuzimba n'okutunda ne financing so nja kusaba osooka obuze ku balungi abalala tutandikirawo nsanyuse nnyo okubeera ku kamera yo Mr. Ibra. Thank you so much. Mulundi guli twalina Madam Florence wa Post Bank. Ngera tuli ku nsonga y'emu. Nebaza nnyo Katonda nti neera chance yatufunye endala etuleese wano. Abatulaba tuli ready kuba kyonna kye muba mwagala leero. Ava mu company manyiddwanga Concept Real Estate. Thank you so much. Babesinga Uganda na mu America. Mu America sebo. Okay, Hajji Yassini Bakaluba owa Bakaluba Mall. Nebizimbe birala bingi nnyo Hajji Yassini Bakaluba owa Bakaluba Property Services ebirala byonna Ibra yabimanyi okuva ku ekyo sirina kye mmanyi nawe basebo ne banyabo ku Bakaluba Mall waliwo fully furnished apartments zetulimu era we tukoledde emu ku wing emu one of the wings ziri wings 3 papa so waliwo fully furnished apartments ayagala okusulawo olunaku olumu ennaku ebbiri ewiiki omwaka welcome thank you n'omwaka n'ayagala omwaka security tight buli kimu kipya ebintu byonna bipya enkola mpya waliwo DSTV security 24 hours waliwo cameras CCTV cameras 24 hours amasanyalaze balina umeme ne standby generator amazzi national water ukyagamba ki bw'okkirira wansi olinawo supermarket olinawo pharmacy bw'oyagala okulya kwa ice cream oyagala restaurant oba oyagala okucyacankyamu byonna weebiri oba oyagala massage byonna wano waliwo mobile money services zikola 24 hours kujjayo kuteekayo teri bino akasente kali ku simu obanzirewa so baziyise Bakaluba furnished apartments. Thank you so much. Bakaluba Mall wanembalwa ate ne bw'oba olagirira omuntu omugabo gambi jja ku Bakaluba Mall ate kagenda bugenzi ku Google period wetuli kyekitebe mwengudde Ibra tukole bamumbo so tugenda kutandika ne Bobby Bobby
tewakyali kulanga kulala bannayuganda abawangalira mu Uganda n'abawangalira mu Amerika enteekateeka zonna zawedde conversion egenda okusookera ddala ya real estate yakubiri lwakuba eyasooka tetwainvolvinga Uganda yali basically mu America naye second edition tugambye tulina okuinvolvinga abantu baffe batumanye then n'abalala betukola nabo ba Mr. Bakaluba n'abalala bonna ba developers tuconnectinge nabo so that nga Uganda ebiretu kumweri so baganda bange abawangalira mu America abali ebungereza oba bali mu diaspora abaagala okukulaakulanya Kampala projects zammwe ez'enjawulo mbagamba nti bano betuleese of course be bagenda okubanga bagusa ensonga yammwe tumuleese because mukugumu ekyo ekintu ayina numbers ayina results ate nga akyakolera ddala ono naye tumuleese reason being nti batandika conversion eno nga batunuulidde ekyo kyokka so soko tusigire ekifaananyi conversion ya real estate ya 2023 enteekateeka ziri zitya tuli mu kitundu ki ennaku z'omwezi nga mmeka era kiggwa kitya neyanza nnyo ssebo conversion eno nga bwegambye nti mulundi gwakubiri atugitegeka ogwasooka twali before covid bwe yajja nesooka tumulamu ejja emyaka ebiri ntugamba ka 2023 tulina okukomawo ate nga tuinvolvinze abantu baffe entegeka egenda bigenda mu maaso tubadde turegisteringa abantu to attend naye twaclosinga last month kuba embassy ogimanya embassy tesobola bawa mwezi gwokka kubawa visa mba mwetaaga more time so netuclosinga registrations zaffe abantu tulina numbers the other side in the US kwe bali abantu netugamba nabave Kampala kati abasinga actually betudiringa nabo within the shortest time be bantu abalina visas already but je bali ngabo balina visa nga tebetaaga kugenda ku embassy abo bo baba bangu ate nabo ennaku zaabwe zawedde eno week ewedde n'abalina visa ennaku zawedde zawedde mukama wange so twagala when you stop there then it's easy for you to plan twagala tuplanning nga kati traffic y'abantu ogyemu kati oli opushinga nabo bawa encouragement bagamba kyekibulako muli bammeka kyekibulako tukoze tutya musobola namwe kucontributinga mutya ku communities eri so entegeka nazigenda bulungi tugenda kubeera mu Boston hotel bagiyita Embassy Suites Hotel eri mu Waltham yes ekirala pozi ennaku 550 street yes 550 then ennaku pozi tutandika Friday yakutereeza kumanya abantu bagenda tuula batya namwe mujje manyi preparations za events zino abantu balina okujja ne ku stage ne balabako kati nga ba speaker baffe balina okujja ku stage ne bakolako zi rehearsals ne bamanya nti kakati naffe obudde bugenda bya ne fitting on program that's Friday then Saturday tutandikirawo ne Sunday Easter holiday yonna tugenda so n'abayimbi tulina yeah bayimbi gye bali sebo olunaku olusembayo abantu balina nekirala kyetwagaseko ekigenda okugatinga value ku event eno twainvitinze n'aba registrations za documents za Uganda abatalina IDs abatalina passports oba connectinga because so many people are there they don't know how to really join the dots between documents abamu babatisa n'ezembasi zeeri abamu babeera ne ziggwa nako nga tamanyi kyakola ne bakubira abantu ne bababba eno so we are bringing these people on ground they will be catering for all sorts of those needs byebyo basically ebirala saagala mbawe bingi nnyo tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Hajji Bakaluba kutende muganda nge Bobby Roberts ava mu concept real estate ate nga Hajji mumumanyi naye ebintu byakola bingi nnyo byetolera about real estate development and management gwanga Uganda. Hajji nkomyewo gyoli tutunuulire bakutwala mu America nga speaker okwogera ku convention eno eri about real estate development and management to bridging a gap between bannayuganda abawangalira Uganda ne bannayuganda abawangalira mu diaspora. So gwe nga aina vast experience mu real estate ozimbidde abantu amayumba wezimbidde ennyumba zo ogulidde abantu ettaka oguzizza abantu ettaka okwanaganyiza abaagala n'abo abalina kye batunda njagala otusiigire ekifaananyi munnayuganda ali mu diaspora ali mu America muwaso
teeseteese okujja okwetaba ku event eno ng'ennaku z'omwezi musanvu n'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna April Easter weekend holiday eyo asuubire ki ng'omu ku boogezi abagenda okubeerayo inshallah. Okusookera ddala twala omukisa guno okwebaza ababadde mu nteekateeka ddala bali abanene abaakyo naffe wadde tugenda kulabikirako nga abantu abakibaddemu naye mulimu bali aba batusinzeeko ne bajja ne idea eyo. Okusookera ddala nakubiddwa essimu ku kintu kino ne tukyogerako ensara nekitegeera. Ibra omuntu olaba bagamba nti olaba okabira mu bikire naye akukotukidde mu ngalo gujabagira maze emyaka 2 nga nsomesa bannayuganda abali mu nsi yonna abaava wano ne bagenda okukola nembabuulira ebirungi ebiri mu real estate nembafubako nnyo okubalaba nga mbajjamu okutya. Ibra buli kintu kyonna kyoyagala okukola mu nsi bw'oliba nga tofunye information yakyo in fact essira eryange liri kukutegeeza muntu nti kyonna kyoyagala okukola bw'oba tolina information ojja kukitya oba bw'onaagezaako okukikola ngo that is bw'onaaba okikoze ojja kukikola mu bukyamu. Kwe kusomesa nzimbidde abantu baguza amataka naye mulingena ne ŋŋamba olaba banneesiga tebandabyeko naye bagamba kati atuuse teyenywera tanywa matabangufu kati bano we bategese ekintu kino ne ŋŋamba this is a perfect opportunity tugende tusisinkane bantu ku bantu. Teriyo muntu yenna wano yava Kampala agenda kukola business it doesn't matter gwe bane ideas zezenkana ki ekole nga real estate wane Kampala gyobeeramu n'odiiringamu abantu bakola wana amaduuka nkugabe bateekawo zi boutique oli n'abanga amulaga kino tukitunza bwetu kinamuweereza tukitunza bwetu kinamuweereza naye nga bw'obanga olinamu sitooko ya miliyoni 2 n'omukozi waalinamu ya millions mmeka otunda naye akola ki naye nga rent ani amusasula gwe amaza nawo tolina kyonna eno ennyumba oli ne bwafubutukamu nga tasasudde nga tuweera nga balaba bakola ki bayingira akasente kagenda direct. Nze nali ebungereza nga nina kakadi kange ka standard chartered visa nga nteeka nina sister wange ali Manchester takyakola mukyala kati ali mu bya ddiini yesomera ddala ali ku nsonga za Allah kiki ekimuyamba yagula butaka saidi z'emukono n'azimbayo obuyumba buno obwaffe nno obulaba butonotono baana bano aba campus bali omwo be bamusasula eri akasente ke ali bulungi nnyo kati abantu tugenda tubapolishinga ategeere nti ate Uganda nga tonnaba kumanya competition eriwo naye kakati abantu balinamu obuzibu batya real estate bojja n'obagamba miliyoni 10-20 bawulira sente ezo zibatiisa kakati kye bagenda okufuna ku luno. Nze nabeera ebungereza myaka 19 nali nyingira emyaka 20 tolina kyonnimba sente omuntu w'ebulaya zaafuna tolina kyonnimba ku bills ze basasula manyi kyasobola okufuna manyi kyasobola okukekkereza nkimanyi nti asobola okimakinga wane Kampala. Kati kye tugenda mu convention eyo ninayo abantu bange abangoberedde for some good years era mbayita buli muntu yenna omanyi bajjanye Uganda tugenda kulaba Hajji mubeera disappointed ku luno ngenda kubeera ku ground siba disappointing anti saagala Ibra obeera wano olaba emirimu gyenkola nakugambye obadde ogamba 99% abantu benzimbira nti baki bebweru naye nkugayisa 100% zonna projects zenkwasaganyiza z'abantu bali bweru kitegeeza connection yange naganamu bannayuganda kuba saagala kutabika njagala ntegeredda nti nkolera Munnayuganda ng'ali bweru kakati njagala tusisinkane nze naawe bwe tumala wali okwogera tubakolereyo akantu one on one oli ajje amitingi aji Bakaluba bava ku bino bye mbadde munsasula $10 oyogere nange te ombuuli effiya zo zirwa
kikyo nga tumaze wali okwogera tukube twogere tumale tudde wali otubuulire one on one. Ate the good thing tulina nezo tulina n'obwo budde within the events both days tulina obwo budde tulina olulira site visit olulungi nnyo even interact with them. Kati abantu Ibra njagala nnyo mbayise ne mu 10-year period engeri gye bakimakingamu mu real estate akwata obusente obutono tumulage engeri gyagenda ng'akipanga okufuna property yeesooka tumulage nangeri ki gy'asobola okubaatisa property esooka etandika okuteekayo okubinga bw'olaba naye abaana mu America babikola. Digest mugoba songa tuli ne Hajji Bakaluba mukugu era muyivu mu nsonga za real estate. Bwe tuleeta ba expert bano tetulonderera ku kkubo ne tugamba tuleeta omuntu ng'alina legacy omukululo, tuleeta omuntu ng'ali trustworthy because tutunulira nnyo abantu abeerufu ate nga bali legit. Wano tuba tuzanya ne sente z'abantu buwumbi na buwumbi, millions of money, billions of money. Omuntu abeere Bulaaya n'akuba ekyeyo n'akwata obuwumbi bubiri n'abukasuka e Kampala. So tetugenda kukola na muntu nga tetulina we tugenda kusanga, tetujja kukola na muntu nga tova mu makomera, tetujja kukola na muntu nga buli kiseera obeera mu ntalo. Twetaaga omuntu one ng'atya Katonda, no matter the din, naye ng'atya Katonda. Twetaaga omuntu ng'alina ne legacy ng'agamba nti nvudde wano nzira wano nzira eri. So abaami bano lwaki nabo twatambudde nabo aba real concept tugamba nti tutunulira omuntu azze okwongerako si okutoolako. Community z'abana Uganda yonna gye tuwangaalira tutunulira nnyo okuzimbulula dhani okuzimba. So tunoonya abantu abagattako dhani abatoolako. Ako tewali kazeemu olowooza. Yes, omuntu abeere ng'alaba butya bw'ayinza okuzza Ibula mu kyalo. Omuntu alaba Hajji ng'agala alabe wakwatira Hajji ensobi ku social media bazinzaabo naye kakati batuusa kufuuka obuskeletoni myaka egi bw'ozimba na mwannyoko akayumba aka ne mwesika ebitogi n'omwogerako ewa ssenge ewaguni naye projekiti z'enkuba mwaka ku mwaka siwozanga nako musango na muntu ne ku polisi bogenda ya birala ebbanja lye nnina kati lyaswala eddako. So Bobby Kanzire Joli Bannayuganda bali mu diaspora abeetegekedde olukungana luno omusomo guno oba ensisinkano eno ya convention tetugendamu ennaku z'omwezi nga 7 n'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna Easter weekend holiday tuli Waltham tuli ku Embassy Suites tugenda okubeera street eri 550 omujja okuba nga mutusanga inshallah. Njagala otusigire ekifaananyi gwe nga gwe mu mbeera eno eriwo akadde kano right now Munnayuganda ali eyo nga yaggwamu essuubi, Munnayuganda ali eyo nga tayagala kusindika sente Kampala, nga bamumenya omutima, amataffaali bamubba omusenyu, bamubba seminti, emitayimbwa bamuteeramu mmuli kifo ky'emitayimbwa bwe baba babigula n'obigula. So njagala tusigire ekifaananyi lwaki mulonze Hajji Bakaluba okubeera one of the speakers of this event lwaki? Neyanza nnyo sebo nga sinaba nakunnyonnyola ku nsonga eyo nja kwebaza mwami Bakaluba k'okukkiriza. Thank you so much. Because si buli muntu gw'ogenda okuapproaching agenda kuwa chance. First of all ffe nsonyi ogamba nti tuli bya myaka emito oluusi abantu besinga osanga abamu bakutuniranga kale naye omuntu alaba value yo n'engeri gyo amuapproach nze n'aconcentratinga sebo we muntu oyo n'omwebaza era nkwebaza nnyo Mukama. You didn't give us a blind ear. You realized our vision. Nomanya nti bano balina kibagenda okugattako ate bali training maybe ne mu angles ezimu because nga tubale tuli mu bya manya ebibeerabeerawo wandigambye wandikubidde Ibra n'omugamba ne Ibra abantu abo saabategedde kibulamu nye neyanziza nnyo nti otwadde chance eyo. So ekira kyobadde omubuuza abantu abali eri nombuuza twaki twalonzeewo
mwami Bakaluba tubadde tumufollowinga naye nga leeta amanyi ng'abantu abalala bakola tulina badevelopa betumanyi bangi nnyo va mu bannayuganda n'abava ebweru abayindi abachina bazimba eziflamingos obamanyi bonna but sigamba nti twaba approaching we invited them some will come some won't come naye ate ffe omuntu gwe tutunuliza nnyo omuntu waffe nti kakati nanjako that gap between Uganda ali eri ya trust gye losing ati agiluzinga muyindi agiluzinga mu Uganda kakati mukulu Bakaluba betubadde tumulowinga okulaba videos n'okumumanya abantu creating a relationship even without seeing you nga balina relationship yo naawe buli ka notification akajja abakalaba nga relationship weri already nga tumumanyi na mumanya oluse bwobanga olina intentions ennungi omutima gwo gukulandinga ku bantu abalungi abo ngambe tulina bangi betumanyi naye lwaki Bakaluba ekyo sinza nakugamba nti he's extraordinary but he's the person we want to work with. So your best candidate watch, you know. He's one of the best candidates. Thank you. We have. Okay. So yenga bomula nainga bomumanyi naffe bwe tumulaba ate bwe tumwagala. Thank you. Hajji. Azireko joli. Ebigambo birungi ate byakisambi mumbere liwo. Bana Uganda abali mu Uganda n'abali mu diaspora. There's been a big debate. Ngegamba nti simanyo bakyogeza kumanya oba butamanya oba bakyogeza kubeera exposed oba tebali exposed oba bakyogeza bula bikolwa. I don't know. I don't want to judge anyone out there ali mutulaba, but I want to know from you as an expert in the field of real estate development and management mu ggwanga Uganda. Waliwo akera ku machana agamba nti in the near future Uganda ejja kufuna kye bayise real estate crash. Nti time ejja kutuuka nga ennyumba ezizimbiddwa for commercial use zisinga the occupants oba banazigendamu. It is a debate erumya abantu omutwe ku social media. Then actually sokoddemu ekyo tulina we tunaatuuka ne tufuna real estate crash in the near future. Weba gyeri, what is that near future? Ogayo olina gwakyogerako naye bwogezi kuba njagala kunoonyereza yali anywedde ku caayi bw'aba yali anywedde ku caayi ani yali amufumye ebintu yayinza okuba nga alina ebyamusinza nyinza okitomera nga sitegedde ani yakikola ki kati njagala mmanyi source ndyoke nkole ki omanyi kibi nnyo okufoming opinion nga tolina all the necessary information. I know. Kati kankubulyeko ekintu kimu mu nsi yonna worldwide kuva abantu bava mu kusula mu mayinja ne batandika mu mpuku ne bagenda mu nnyumba tewaliwo kiseera nnyumba lwe zaali zisinze bantu. That's a fact. Gye buva budda in history right now neje tulaga si buli muntu yenna nti agenda kuba asobola okuzimba ennyumba bulungi. That is a fact. Kyovola ba videos zaffe zibeerako abantu 10,000 ebyekisiru ebyekijege ebyokwegerega ne bibeerako abantu milioni 5 ne bakakasuka mu dakiika ne kalaga forwarded many times. Watch. Real estate yetaaga sente. Definitely. Real estate yetaaga obugumiikiriza. The persistence, discipline emulimu si buli muntu nti agisobola. Buli muntu genda nze mbadde e Bungereza abantu bonna the majority bapangisa. Otuuka abasajja bayindi basajja abo Baisirairi ababaju be balina amayumba abachina. Discipline ya real estate nga bwe kiri mu America bwe kiri mu Bungereza yo formula yemu. Same formula. Si buli muntu nti agenda kugisobola tebakikulimba ekyo kakati nsonyiwabo ku lufukumula lwe tufukumula abaana wano mu Uganda buli lunaku kati kuno kumbalwa kwe tuli nkukakasa wali ogwe bazadde ekiro bulungi somo mbuulira awo otambudde nyumba mmeka z'osanze bamaliriza ekiro.
Ekisoboka kinene nnyo abantu bafukumula kakati gwe tunuulira bakole census eyawano bagenda kumala bapime tunuulira butunuuliza abaana abali mu myaka 18 omanye nti nno mu myaka 2 bagenda kuba bamaze campus oba myaka 3 genda otandika okutunulira nyumba mmeka ng'otunulidde ddala data aba yenkana ki era okiŋŋambe nti buli mwana egyo emyaka 3 agenda kuba amaze okuzimba ennyumba mwebeereremu topic tugiveeko tetunyumya byatugende ku kirala twebalemu amagezi tugende ku topic enda mukulaba okukwo still baganda bange bali mu diaspora muwaso abali mu America tukusigira kifaananyi on what you should expect definitely mu conversion yaffe ya real estate gye tugenda okubeera nayo wali mu Waltham Boston naku z'omwezi 7 naku z'omwezi 8 abasajja bano Bobby ne mwami Brian Kayongo basazeewo bakolere bannayuganda mubadde n'entujjo mpitirivu mu America naye ng'entujjo zino ziggwa omuntu n'omubuuza kyekyabaddemu nga banyumiddwa Kanali yanywedde n'avuga nti kale yesi yagudde kyekiddako kyekyabaddewo nti tutegeka kya mwaka guddako tulinda kuddako kyekiddako naye omwaka ogujja kanyambale bwenti so kibadde so unfortunate nti yesi bakola nnyo beetaga okucakala bati baddayo naki so abakulu bano basazeewo baleeta ekintu ekiganyulwa abantu bonna bonna Hajji ekibuuzo ekirala just kutusiigira busiigizi kifaananyi kati nnyo omuntu asobola okubeera ebweru eyo naye agamba nti ennyumba bwe nkwata ssente zange wano nenziweereza e Kampala okuzimba ennyumba kamu oyo ssente ezo zinavaayo ziti abantu badefaultinga abapangisa badduka binkalubiriza okubanja n'otowana okukuba ekyayo omuzira ne gukukuba ate n'otandika n'ozimba ennyumba ate ne weegoba n'abapangisa ekintu ekyo nakyo hali kiremeseza abantu okuzimba at a certain extent sijagamba nti either at large extent but at a certain extent kuzo osobola okukonalinga omuntu ng'alina miliyoni eziwera ebina ku akawunti nenga omuga nti ziteeke wano mu nnyumba nti negobe n'abapangisa bulungi oli ayinza n'okuwa example mbwa nti etteeka lya Uganda ligamba omupangisa muwaye notisi ya myezi 3 egyo gyonna ng'ate mubanja emirala nebigwa mukowere ekiro kyagi njagala tukonereko just mu ddakiika emu oba 2 ebisigadde oli binnyonnyola abantu inshallah ng'oli mu US in fact era ndowooza tubibanyonnyoleyo Ibra omuntu nga si yakuzimbira ennyumba yo takumanyiranga tekiriiwo mulimu bye bateeka omusasula wasasudde tuli bwetu teri alinjawula na mwami Seka Richard landlord wange nkwagala nnyo kakati ekisookera ddala teri bizinesi mu nsi muno etali mu mitawaana kituufu naye buli lwodduka omutawaana kitegeeza ogenda kudduka obulamu bwo bwonna nakigambye omupangisa bwakusumbuwa bw'ava mu nnyumba yo oyera bwezi teri agenda n'akwata ttindo n'agenda n'ajja mu ttayiro n'agenda naye muleke atambule agende emiganyulo gyonna egiva mu real estate ngenda gisomesa abantu tewali wano Kampala bizinesi gy'ogenda kukola erimu security ngano kyova olaba si buli muntu nti agyemalikirako naye security egirimu abasajja basuduli we bajja wano basooka mu real estate byonna bye bakola baggwerawa batandikira mu jada bakalimu basooka okukola bakola biki genda mu mugundi bakinyata you see njagala otunuulire nga butunuulizi mulimu ebintu byesaagala nnyo tuwogereko bwogezi naye nga njagala omuntu ateeke wakkakkanya obwongo bwo ave ku bye boogera ku street like applying amagezi ge nabagamba the real estate is supreme ne bw'osikira ekibanja kya jjajjaawo olw'okuba waliwo abakuwadde kaadi ogenda kwesimbawo ogende kuba MP bakuwe ssente bw'omala okitunda bw'oyitamu ze bakusasula ozizzaawa omuntu yenna gye buggwera asooka n'agula emmotoka asooka n'agenda ku holiday gye biggwera ng'amaze okukkakana agula poloti
nakuzimba nyumba sula gwe njagala otuula ofumiitirize weebuuze lwaki kiki ekikigwera. It doesn't matter oba oli akuyisizza ati omupangisa azze n'asasula kintu kitono nnyo. Nze kaakati sente zenteese wano omuntu okujja ng'agenda kumpa mitwalo 7 bw'ana agenda nga taginsasuza ginzizeko ziŋŋaana okukola kino ng'enkya bwe sisituka nze emyaka gye njagala okutambuliramu nga 10 egiddako ndi mukakafu nti nyinza okuba nkyali baby face. Sirina stress nedda sirina stress nina ddembe manye nedda okulandaza ensonga linako kyegezaako okugamba nti ne bwe ziba ssente sifuna nnyingi nnyo zisukkiridde nina mukali akankubamuuko mu mutima akagamba nti Mukama Katonda singa nzijulula ekiro ky'olwaleero abaana bange enkya tebagenda bateeka mu kidaala bannaye nga temunnaba kugenda tubadde tusaba eza school fees za ttaamu eddako muzireke wano. Gy'oli byenjagala nsomesa abantu gy'oli mu America gy'oli mugudi bw'ofa bw'oti omulimu gwo tebagusikiza mutabani wo. Gwera olugira nga bagamba babadde mukozi mulungi nnyo bakomyawo wano sobola kukola tutyange nga bakuyamba bakuzza watyewaka nawe kali akako kosobola okukola buli lwokola mu real estate n'ogisetinga bulungi n'ogiteeka yeebonyaabonya naye ekusetingira n'ekuwaayo olunaku olulala olw'eddembe mu bwongo. Thank you. Kale Hajji tugenda kuba tumuleka naye Bobby obubaka bwe obusembayo ng'okubiriza bannayuganda abawangalira mu state zonna za America n'abawabweru actually sorry to cut you short n'abatasobola ku attend nga bagenda beera online. So we have also subscriptions for online nti abali Canada abali ne wano wenyini abasinga bambi abantu baffe tebasobodde genda lwa budde visa niye nabo tugenda bawa access babeerenga online basobola for free or charge at a cost banaye naye a reasonable one. Abantu bonna bebaza nnyo okuba nti musobodde otugoberera nebbanga lyonna nga tutegeka event eno. Tubebaza nnyo ogumikiza mu okwagala kwammwe n'ababadde basharinga video zaffe abasharinga posters zaffe Ibra tukwebaza nnyo timu tuyambako nayo mbebaza nnyo bakwano baffe Florence bantu bangi nnyo group nyingi nnyo sijja dimensioninga yonna n'abali US bangi nnyo by the way ne group ya US eri kupushinga day and night. Pose ekyakyukamu kyali kitono nti twafuna ne offer ne tubawa nti ordinary twabaza ku $50 from 70. It's from $79. From $79? Yes, to $50. Okay. Then VIP netubaza ku $100 from 190. So mbebaza nnyo nti VIP is 100. Yes, VIP now is 100. So mbebaza nnyo bonna. Actually, we thank God that even when we try to take out offer, even people responded. That is very good. So mbebaza nnyo nekirala musuubire cream. There are cream. Musuubire twogedde ku real estate yokka wano naye waliwo ne financing because abantu abamu ekibatawanyo okimanyi nti oluusi ensasula ya properties zino ttaka kusasula mortgage za banka yongeramu ekintu ekyo aja akirina ekyo ekizimbe kya $1,000,000 n'alaba ng'esente ezo nnyingi tugikubye tutya payment plan gwe ng'omukugu ebintu nga bigonda bulungi nnyo kati tulina n'emisomo gya finances nti oinvestinze otya wano wakufunira nti wakufunira property ki before ki nti n'ebye US actually sorry to say not tetulooking akatale ka wano Uganda ukanake US bana Uganda banyo bagala gula properties US and they have what it takes ne benefits ogula property US ziri zitya nyiwe ziri nyinyo but bantu balina sente wano ne because tebamanyi so information never bategeke nti bagenda gifuna fe twetegese dda buli kimu kyawedde awokusula abayimbi weebali ebyokulya weebiri abantu abalungi sigenda bamenya leero mulabyeko mujaba mulabako mamamu naye ku kyokonyeko entertainment of course after kuyiga kuyiga abantu bajja kusanyuka you mix and mingle definitely yes your best you meet people you need to socialize with people so that you can
no, which contact do you need? Tugenda baleta abantu abalina contact, abalina numbers. Nti gwe bwoba oyagala tunda property yo oyina banga kyo gitunda because I've known Ibra. Bwe mba manyi Ibra, then kigenda kuntwalira omwezi. Oli yeekutteko agenda kukubira abantu, akuba amasimu ogudde akubire. Actually, aho bwenyini kuta contacts namba abantu jangu ng'essimu yo osanguddemu kugasa. Yes, ubeera n'essimu namba. Ako Ibra yakaisisa. N'obeera n'ebizibu n'okuba enamba 30 nemubula akuyamba. Okitegeera. Kati nze naye kikulu kibuuzo kiri nti Hajji Bakaluba anaabaayo. Inshallah. Hajji wali tweyanza nnyo. Kiddemu abantu balabika tebakimanyi. Ekikulu ekibuuzo ekiri wano Hajji Yasin Bakaluba anaabaayo. Hajji Yasin Bakaluba wakwetaba muntu jeemu asomese abantu emigaso gya real estate mu Uganda ne mu diaspora. Alivinze both worlds. Definitely. That's kyekyenjawulo ekiriwo kyokka tosobola kugamba muntu kunyonyola bintu ng'alivinze obulamu bwa abalivinze life ya vacho tuli bayita olala mu bireke bino. By the way, when naviira e Bulaaya nga life yange eri 50-50. ate ng'etambula. Yeah, half of my life nali ngimaze London nga half nagimala Kampala. So 50-50. So tumuleese era tumukuleetedde gwe Munnayuganda awangalira mu America ne diaspora okutwaliza awamu ng'osobola okweteekateeka n'ofubutuka Canada n'ojja America osobola okufubutuka mu nsi ya Schengen yonna jangu osinkane Hajji one on one ofune that moment muwogere mukubaganya ebirowoozo. Omuganda agamba nti eyeesitukidde tanywa matabango. So Hajji abantu abakakasiza inshallah abasiraamu tukulembeganya ekintu ekyo kikulu nnyo. Inshallah Hajji wakubeera nammwe bulambalamba inshallah nange nzija ni wakubeera mu America. Ka inshallah olina okukateekako omuntu omugambirawo nti nno nzija wiiki eddako mugenda okuba amasimu ng'ali mukomera. So nga wamusiye ng'alina ensonga z'ayogerako. Inshallah. Si bwe kiri wamma bwe kiri. Ekintu ekyo bwe kiri nnyo. Okubira essimu nti nkutuukako eddakiika 2. Simu gateriiko. Okuddamu okulaba TV andawawanya muwaboda ekiki ali mulago. Naye yaŋŋambye ajja. So Hajji buddemu kwagala nnyo Hajji sagala kufuna esene era tuvudde tetuvudde wala tugatta bingi tuvudde wala kyakola naye bitugatta bingi bali kubeera legit bali kubeera straight. Products zo abantu bazaagala bulungi nnyo. Abantu baagala obwesimbu bwo n'obwerufu. Katikkiro wa Buganda atukubiriza okubeera abeerufu. Buli lwobeera straight mu buli kyokola buli kimu kitambula bulungi. Neebaza abantu abataagala kubaatuukiriza mannya ab'interestinga Hajji Bakaluba ne ssente zaabwe empitirivu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Vidiyo eno genda batuukako yonna gye muli bati mwebale nnyo. Twatandika from 1 kati tuli mu 100 plus. Ibura ekyekintu nange nkyewuunya. Osiriikirira kiro zaali ssaawa 2 ez'ekiro olunaku sirulwerabira. So naye olwaleero luno ebintu byonna abitambuza bulungi nnyo. Hajji weebale obutakowa kugenda Makka na Madiina. Tunaaba tuli awo ng'ogamba nsenguse kati mbeera Jidda. Kati olwanakola egya Bakaluba. Kozi nga neyo business, neyo pozi business batujje tuteyo. Hajji n'ongamba inshallah njagala kuddayo Makka na Madiina. Ekyo kyonkyagala. Ogenda n'owanjagirako Mukama n'omwebaza kuba omukisa gwe nnina si buli muntu nti agulina. Buli musiraamu alaba sheeno world over kusaba fisaawa akadde ofise ne ssente ogenda okole umura ne hijja. Buli musiraamu alaba sheeno weetoolole kabba owanjage osabe wegayirire weetonde ebisigadde birekere Allah n'abala bagendeko e Roma. Kati baganda bange abakatuliki n'abakristaayo mukuŋŋanya kasente mugende Isirayiri
mugende Egypt mugende Roma ate Kanaabye agende Kanaabye alina okugenda Israeli ani gwe wagambye wa mama Fiina gundi nani ono nenda sewa Neno asaba nyanya olunaku olwaleero njagala kwebaza Hajji Bakaluba, thank you so much. Hajji bale kunjagala kunsikiriza na kunsupportinga munyimirira nange mu masanyu n'embizibu bale Hajji mugana nange Bobby, thank you so much. Thank you so much. Okuvale wajja on board ne tutambuza projects ezenjawulo, everything moves on very well and it has to. Njagala kwebaza omwami Brian Kayongo ne Lois besinga mu US naye nga ate ne wana abeerawo. Thank you so much. Yes. My sister Florence Nsenga from Post Bank. Thank you so much. Chakabinyo. Extra digest mugoba nsonga. Tetugenda kubanga tusuka olunaku lwala nja kubaza Keith Kanabi, Tony Senabulya, Daniel Mugoya and Idris Lukwago. To the fans out there, nsaba Allah bawe baraka. Abasiraamu mwenna mbagaliza Ramadan ennungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lent period teyawedde. Nakuzize gwe inshallah. So mwera mulungi. Thank you.